n'abantu ba Uganda bonna musobola kwenenya bw'emiti n'abaganda bonna osobola okufuuka Kyagulanyi buli omu ali wano abaali omutyatoya tekikwetagisa kwambala bwa NUP wabula njagala kubasaba bwe muva wano mutandikiremu muvaayo ennaku 32 naye njagala okubasaba buli muntu ali wano buli lunaku ne bwekubayo essimu emu ng'okubira famire membayo ebituuka ku bantu wano n'abantu bangi mu byalo bettatuukako wali abazeeyi abatajja mu baale waliwo n'abatya naye njagala okozesa essimu yo ya contribution gy'osobola okuba eggwanga lyo buli lunaku ne bwewaayo eddakiika yokka okubireyo omuntu omu omugambe naye munnange tubadde ne Kyagulanyi obamwenyonyole bonna omugambe kati eno fayiti wakati wa Uganda enkadde ne Uganda empya eno fayiti wakati w'abantu abaagala okusobola feedu naffe okwenyonyola era omugambe mu Uganda empya tugenda kufuna eddembe lyaffe ebinnyonnyola bigenda okubeera mu Uganda empya akitegeere bulungi amanye nti mukuli akulonda Bobi Wine yekka wabula byakulonda Uganda empya buli lunaku bwekubayo essimu emu tutagenda okulonda nga bakiri okubiddeo abantu 30 osobola okuba essimu 2 olunaku osobola okuba essimu 3 olunaku osobola n'okuba essimu 5 oba 10 olunaku naye kale tuweeyo challenge essimu emu buli lunaku omekinga sure tolina omuntu gw'oyagala omuntu gw'omanyi poliisi tejja kulaba amagye tegajja kulaba bano bali mu old school bano bafala Zula's Chicken yesinga okufumba enkoko wano you olya enkoko n'owulira ddala ng'olidde enkoko tumya olusaniya lwa Zula's Chicken nga kuliko kapiraawo kachumbari n'ebigenderako olina omukolo oyagala kutwala famire yo out kulya ku nkoko jangu ku Zula's Chicken kati eri Mengo opposite Masengere kola order online kati olya ku kye bayita class w'enkoko ngamba chicken ekyenyanja embuzi tumya enkoko ya Zula's Chicken ku Glovo oba kuba essimu noti 759 526 488 olusaniya balukuleetere kati awo wooli bw'oba oyagala enkoko oba olusaniya awantu wali wamu wokka Zula's Chicken lusaniya Mengo opposite Masengere. Kusema official na josinzira okubanga totulaba subscribe nga ku mukutu guno okusobola okubanga tofuna videos ezifaanaganako bweziti byonna gyowangaira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako n'enkwebaza okubeera nga totwegasseko n'olunaku olwaleero kwaniza ku Kyagulanyi trail update wano tusinzira okubanga tukuba torch ate gy'aba atambulidde mu kaseera kano ke tulimwako okuwenja akalulu omwaka guno gwa 2025 era ng'okulonda kugenda kubeerayo ennaku z'omwezi 15 January omwaka gwa 2026. Kale twagala kubaza banafu aba Airtel unlimited Airtel extreme internet gye tugenda mu maaso nga tukozesa okusobola okubanga ate streaminga ate nga uploadinga nga downloadinga buli kimu kye twetaaga okukola nga tukozesa internet ya Airtel gye tubanga tukozesa. So naawe alina bye weegomba okukolako buyagala okubanga ate okola internet ya Airtel okusaba okubeera nga ate ogikozesa kubanga egenda okubanga etuukiriza ebyo byonna ate bye weetaaga. Kale kaakati ate bannaffe aba Clarion Integrated Logistics bakutegeeza gwe ayagala okwetika ebintu ng'obijja mu ggwanga erya Dubai ng'obireeta mu ggwanga erya Uganda. Clarion Integrated Logistics tukutegeeza nti ffe batuufu basobola okubanga tukuyamba. Ebintu byaffe nno tubitikkira ku mazzi ne mu bbanga. Eby'omu bbanga bituukira mu nnaku 3 ate eby'oku nnyanja bibeera bya nnaku 18. Abasuubuzi tusobola okukolera ddala naawe ate naawe atikka ekintu sekinnoomu ngoye z'abaana olina bye weerabira. Clarion Integrated Logistics tusobolera ddala okubanga tukuyambako. Kale tusaanye kwamulya Port Eddeira oba jangu wano mu kibuga Kampala anona ebintu byo ku Diamond Trust Building tujja kusobolera ddala okubeera nga ate tukuyamba. Kale tukwaniriza olwaleero ennaku z'omwezi ziri 12 omwezi tuli mu gwa December 2025 gwe mwaka tunaatera okugenda mu Christmas kansuubire nti nno mugyetegekedde. Olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ayolekera bitundu eby'e Kasese. Kasese eno mu kubalabala nno
erina abantu 885,338 era nga bakola obungi bw'abantu abali saidiz eyo. Abaami bali ebitundu 49 ku buli 100, abakyala ne babeera nga bebasinga n'ebitundu 51 ku buli 100. Bwe bagenda mu bibaliriro ebyaliwo mu kubala abantu okwa 2024 okusinziira ku baabalirira bagamba nti abantu 52,976 bawangaalira mu byalo ate abali mu bibuga ne babeera 17,253 abo obulamu bwabwe businga bawangaalira mu bibuga ebikola ebitundu eby'Ekasese. Kasese eno eri mu Rwenzururu Kingdom era nga bw'oyogera ku Rwenzururu Kingdom ojja kujjukira Obusinga. Omwaka gwali gwa 2016 Novemba 26 ekyali eyo muyinza okukijjukira abatuuze abakkiririza mu Businga baalumba ate bannaffe balwanagana actually n'ab'ebyokwerinda okukakkana nga abawerako ab'ebyokwerinda saako n'abantu ba bulijjo baali bavudde mu bulamu obw'ensi eno. Ekyo nno kye kidefininga abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'abadde agenda okunoonyeza akalulu olunaku olwaleero. Mu byava mu kalulu omulundi guli Yoweri Kaguta Museveni ekitundu kino ekiwangula. Yakiwangula n'obululu bwali 10,900 n'omusobyo naye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amuddirira n'emitwalo era gyali 10,300 bwe mbanga siiteebereza bubi. Robert Kyagulanyi Ssentamu Yoweri Kaguta Museveni yawangula n'obululu bwali 19,275 naddira Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuna obululu 10,238 kitegeeza nti nno bayinza okuba nga Yoweri Kaguta Museveni yafuna obululu nga ebitundu 5 nga mu kimu oba ebitundu nga 5 n'obutundutundu nga 5. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'afuna ebitundu nga 49 n'ebitundutundu era nga 5. So oyinza okugamba nti competition yali stiff. Bwe twatuuka ku mutendera gwa Parliament ekibiina kya Forum for Democratic Change ekyali eky'amaanyi kubanga jjukira ewava eyaliko leader of opposition omukyala Winnie Kiiza kaakati ewava omwami ono nyalinvudde mupe omumpi bwati kati yasala yagenda na mu PFF. So bannaffe ba Democratic Forum for Democratic Change baali badominatinze ekitundu ekyo naye mu kalulu aka 2021 oluvannyuma lw'okukyukamu yali akwatidde ekibiina kya FDC bendera omulundi ogwo yafubutukayo n'obululu bwali 946 bwokka. Wabula bwe twatuuka ku ntebe ate ey'obwa Parliament ekibiina kya NRM kyayongera okuba nga kizza ku bifo ebimu ne minisita Kiyongeeyo gy'ava. Yes, gy'ava. Kakati baasobola okuzza ku bifo era ekibiina kya Forum for Democratic Change kyafunako ebifo by'obubaka bwa Parliament 2 nekifunako n'ekya ssentebe wa district ebifo ebirala 3 ku mutendera gwa Parliament ne bitwalibwa ate bannaffe aba National Resistance Movement. Eyo Kyagulanyi abadde alina okuba nga ayolekera. Kyagulanyi bukyanga ayingira Tolo sub-region n'ebitundu ebirinaanyeewo buli wabadde avanga ku campaign abadde asula mu bitundu eby'e Fort Portal. Era n'olunaku olwaleero oba ekyo kikeeseza olunaku olwaleero Kyagulanyi gy'asuze ate okusobola okuba nga akeera okwolekera ebitundu eby'e Kasese. Kakati gwe omuvuzi oba omutambuze ayagala okutambulamu okuva e Fort Portal okugenda e Kasese ojja kwetaaga essaawa wazindaba. Kyagulanyi abadde alina okuvuga kilomita eziwerera ddala 7.6 n'obutundutundu 6 okuva mu bitundu by'e Fort Portal ate okusobola okuba ng'ayingira ekitundu eky'e Kasese y'essaawa nga 1.5 singa oba omuntu aba avuze non-stop nga tayimiriddeemu. Kale nga bulijjo Kyagulanyi bw'aba anaakuba olukungu bw'aba anaayolekera olugendo lwonna ekisooka ba coordinators b'ekibiina kya National Unity Platform okuva mu Fort Portal baba laboratories okulabibwako ssaako n'abawagizi nga beetoolodde wooteeri Robert Kyagulanyi bwe yasuze. Ab'ebyokwerinda baasoose ne babaleka
kubanga bayinza bati babadde bangi naye ati gye bagenze nga batandise okweyongera ab'ebyokwerinda balabiddwako nga batandise okubagamba okulekulira ekifo beeyongereyo era omwo nga tebasosodde tulabyeko nga n'abamuli balinga nga abaagala okubafulumya naye abasinga bagugubye ne basigalawo mu kitundu era bwe batyo nga bwe balindirira Kyagulanyi okusobola okubeera nga ate afuluma beeyongereyo. Robert Kyagulanyi Center mu hoteli agifulumye n'abakulembeze ab'ekibiina kya NUP mu bitundu ebya Rwenzori ate Tooro sub-region so bw'atyo ng'atawerekerwako ne mukyala we Babi Itungo Kyagulanyi gwe yatambula naye ku mulundi guno ng'ali mu trek eno. Era bw'atyo Kyagulanyi ayogeddeko bannamawulire bw'atyo mu bigambo bye n'ategeeza nti nno n'olwaleero mwe bali mu kyandibadde campaign wadde nga mu ndaba eyiye ennaku zino lwafuuka lutalo n'obubaka bulala bwatugattiddeko awo ne coordinator ate ow'ekibiina kya NUP mu bitundu ebyo ebya Tooro bw'ategeereza bannamawulire nti Robert Kyagulanyi Center mu makya g'olunaku olwaleero engeri gye yali amiisinga okubeera ng'ayogerako ne bannaffe ab'e40 baadde balina ekirowoozo nti anaasooka kwogerezeganyako nabo ku mikutu egy'amawulire naye gyonna emikutu gye baasasula nga basinziira ku biragiro by'omukulu omu mu magye ssente baazikutte ne bazibaddiza era n'ebiragiro ate ebigumu mbusinga wabaawo ate rediyo eyeetantala okukyaza Kyagulanyi bajja kubanga omukulu bamwemendegera okusinziira ku mukulu we bwatutegeezezza wabula Kyagulanyi agasseeko eddoboozi okubivuna okuteeka kubiteeka mu ddoboozi erire ennyo eyinza okuwulirwa ne bamala ne beeyongerayo n'olugendo. Ndowooza katusooke tukuweeko nga bwe bibadde wabweru ate ne mu lukuŋŋaana lw'amawulire Kyagulanyi lwakubye. Tukuuma tukuumye empisa naye n'omusajja atufudde abatategeera mwana totujja mu mbeera naffe. You are going to kill us. Once again we head out to what is supposed to be a campaign but has turned into a war. We are only armed with the truth and our national flag. And like we've said many times, we are going to continue to be moral. We are going to continue to send out this message of freedom. And we are sure that in the end, the truth will win. Mwebale nnyo abantu ba 40 mwena, abantu ba 40 nywena, mwebale muno tugonza, mwebale muno sajika. Twagala okwebaza abantu ba Fort Portal abatubalabiride ennaku 3 namba nga tusula wano Fort Portal wadde baatugana campaigninga wano Fort Portal nga tewali nsonga yonna. Twebaza abantu ba Fort Portal abasigadde nga bali strong, abasigadde nga balaga amazima era abasigadde nga batulaga obuwagizi ennaku zino 3 tubadde. Twagala okwebaza abakulembeze baffe bacandidates baffe mwena mwebale nnyo mwebalire ddala ne Madam Deputy President charge of Western Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala. To the candidates that did not sell out, like my brother Rwamuhumbu, my sisters Kabasinguzi, my namesake. Thank you very much, my dear sister there. Basically, the candidates baffe mwena mwebale nnyo mwebalire ddala. So now we are heading out. In fact, come here, young man. Ono brother wa comrade waffe gwe bayita Doreen Kaija ali mukomera. Thank you for standing firm and representing our sister while she's in prison. Nyongera kuzimanyisa nti tuli supposed kuba radio program kino saa 3 kugapya saa 4 saa 5 zekiro banterire on Life FM on Jubilee Radio na sentence tumetereyo bazitugarura. And they have instructed all radio stations that for Portal not to post the president. The directive is from General Kaidiarima and his team is working with. Actually, the owners of the radio told me that if they get the president on the radio, they will switch off their transmitter. So abantu Uganda inywena nimweza mkimanye president ali Mutoro ali Rwenzori
tasobola ku accessinga any radio, tasobola ku accessinga anything. Habwokuba the state is in fear. Leka tundaze tusabe Gede mu Lutolo. Yes, olwaleero ku makya tubadde tulina okubeera ku radio. Twogereko n'abantu b'Etoro n'abantu b'e Fort Portal engeri gye batulemeseza okola rally. Naye radio zonna ne radio gye tubadde tusasudde babalagidde tebalina kunkyaza ku radio. Ekyo nno kyali ne ku radio Simba nga bwe mujjukira nti bwe twava e Nakawa balina okuba ku radio Simba okwogera, naye UCC ne babalagira nti sirina kubeera ku radio kwogera eri bantu. Kyekimu kye bakoze Fort Portal, kyekimu kye bazze bakola mu bitundu by'enjawulo. But either way, we keep moving. Kati Kasese tusimbudde tujja. Kyagulanyi tawuni ye Fort Portal agifulumye mu bwangu okusobola okuba nga atayolekera olugendo olunene lwabadde alina okutambula okugenda e Kasese. Kati nga yakatambulako kilometers nga 20 n'ezo, oyinza okugamba nti awo aba ayingidde ate ebitundu eby'e Kasese asanze road block mu bitundu eby'Ekisongo, era nga wano banaffe ab'ebyokwerinda bamulemesezza okuyingira obutereevu ate Kasese nga bwe badde ategese bwe batu ne bamudivertinga ate okumuzza ewalala, era nga bwe bamuzzizza Kyagulanyi abadde abulayo kilometers nga 5.3 n'ezigwamu z'eddakiika nga 3.3 okubanga yeesogga ate katawuni ak'e Kasese nene bamuyisa kukuba eddala. Tewabaddewo okuguba kw'amaanyi, Kyagulanyi bw'atyo ayiseewo n'agenda mu maaso okubeera nga ate yeeyongerayo okusobola okuba nga ate akwata obudde. Kaakati Kyagulanyi azzeemu okusanga ab'ebyokwerinda ababadde abaliwo mu bungi mu katawuni k'e Bukungu. Mu katawuni k'e Bukungu awo badde namungi w'omuntu abaddewo okwaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu asangiddewo ddala ab'ebyokwerinda abaddewo mu bungi, era awo ndowooza tulabyeko ne ku mmotoka ya bannaffe ab'amagye abalemesa abantu okuddukira ku mmotoka ya Kyagulanyi. Eno okwawukanako ne kye twalabye ku bitundu eby'ebundi bujjo omuli ne ka vidiyo kenalabyeko nga ne leader of opposition yapostingako omusirikale eyakubye omusajja omuggo ku mutwe. Wano ab'ebyokwerinda babadde bakola omulimu ogw'okulambika ate naffe entambula y'ebidduka, era actually wano mu katawuni ak'e Bukungu Kyagulanyi akubyewo stop over n'ayogerako n'abantu ba wano okusobola okubabuulira ate ebyo byabategekedde singa bannaaba bamuwadde omukisa ogw'okufuuka omukulembeze w'eggwanga. Tuzakatulabeko katono nnyo ku stop over gyakubye Bukungu ate tumale tujje tukwere nga tweyongerayo. Tuli Kikongo town ewali bano constitution ya Uganda 208 bekwata okubagaana okwetaba mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Balina kuuma nsalo ne bannayuganda yenze Abdul Bobi walibirye ekkubo lizibiddwa eriyingira mu Kasese oba ligwa ku Kasese town naye terizibiddwa kimoloka kya poliisi, lisibiddwa kimoloka ky'amagye era ekitaliiko namba puleeti. N'abannamagye abakiriko tebalina namba puleeti. Bannayuganda muyimirire ffe tuyingidde Kasese, emmoloka gyenkulaga eyimiridde mu maaso ga president terina namba puleeti y'amagye. Byemukola ddala webibanga bituufu, lwaki temubiraga bannayuganda? Okusalawo kuli mikono gyammwe bannayuganda, okusalawo kuli mikono gyammwe bannayuganda. Emyaka 40 ekimala kikola ki? Njagala kubabuulira nga 15 January tugenda kola decision enkulu nnyo. Njagala kubasaba 15 January omukulu kulonda walaba ambulera wokola ki? Atasirinzeka abakandideti abalala kamama mumumanyi wambale mumumanyi wambale soko babuzeeko dakika emu yokka abantu b'olugendo balamuneyo Someone open
wadde mulaba abasirikale bangi okulonda tebagenda kubeerawo, okulonda temuvaawo, omala okulonda tovaawo, omala okulonda tovaawo, mubeerewo tukakuume. Ono Museveni tujamugoba alima. Kale finally Kyagulanyi ate atuuse ate mu town ey'e Kasese mu security gulugulu. Kakati ab'ebyokwerinda mu bitundu ebyeno Kyagulanyi bw'afulumye mu katundu kano ak'ebukungu waliwo omuwendo gw'abantu gugenze nga gujja gutambula naye ate gugenze maaso nga guwera. Kakati badafa ab'ebyokwerinda kye bakoze ne bakola road blocks zibadde 2. Road block esoose ebadde aki bagikoze nga abuzayo meters nga 10 ku 15 okutuuka ku mugga gwe bayita Nyamwamba. Kakati bakoze road block emu eyo kyekoze ku blocking abantu ababadde bajja ne Kyagulanyi ne bakoma side ezeeri. Kati bw'obadde oyita mu road block ate era mu maaso ne bateekawo road block endala okusobola okuzibira ababooda ababadde bawaganyiza okugenda ne Kyagulanyi. Naye unfortunately kyoyinza okugamba nti ab'ebyokwerinda bwe babadde babala road blocks zino beerabidde nti nekkuba eryokubiri eyandibadde nga diversion ebadde kutwala kwandibadde nga ku showers z'omugga Nyamwamba nga ekkubo liggukira ddala ku mugga nga teriyitamu kweyongerayo. Ab'ebyokwerinda basaze entotto nga balaba tebalina ngeri tebalina nsonga gye bayinza kuwa babooda bamaliriza bagambye mugende era bw'atyo Kyagulanyi Kasese n'amuyingira n'amaanyi. Naye osobola okugamba nti abantu bali balese emabega ate ababadde mu maaso babadde bangi nnyo era Kyagulanyi bw'avudde ku eno road block ate mu maaso eyo asanze namungi w'omuntu abadde abemberedde ku makubo okusobola okuba nga ate bamulabako. Abantu b'e Kasese babadde basanyufu. Ensonga lwaki babadde basanyufu nnyo okulaba ku Kyagulanyi oyinza okugamba nti beetaaga kwebuulizaako lwaki ate Kyagulanyi babadde basanyufu nnyo. Abamu wadde nga ab'ebyokwerinda babaddeko ku makubo mu bungi obwedda basalinkiriza ne bayita ebbali ate ne batuuka ku kkubo Kyagulanyi waatali. Kyagulanyi finally atuuse ku venue wabadde alina okuba nga akuba olukuŋŋaana era olukuŋŋaana olusoose alukubye Nyakasanga grounds. Awo nno waasanze namungi w'omuntu abadde amulindiridde. Obwedda nno bano bayimba erinnya limu Bobby era nga bw'atyo Kyagulanyi ayogeddeko nabo era bw'atyo n'ayita ne kabiite we Babbiitungo Kyagulanyi naye okwongera okuba nga ababuuzaako olukuŋŋaana olwawo olusoose Kyagulanyi n'aluvaako okuba nga teyeeyongerayo. People power, our power, NUP, everywhere. Abantu b'e Kasese mwebale nnyo, mwebalire ddala okutwagala. Mwebale kulemera ku nsonga ya nkyukakyuka. Kulwana buli mwaka nga mwagala enkyukakyuka. Nosabire mukyala wa Kalulu nasinkanye mwami wa kamama Jagu nasinkanye mwami wa Fatuma nantuma naŋŋamba nti kye musabire akalulu abantu b'e Kasese munampeera Fatuma akalulu. Mwami wo akwesiga era amanyi nti abantu b'e Kasese ojja kubaweereza. Akwesiganga naffe bwe tukwesiga. People power. Our power. Bulungi nnyo abalina vidiyo njagala mundikodinge eno message njagala mugitambuze. Tulina ne kyali waffe wakole tambuza vidiyo eno. Abantu b'e Kasese n'abantu ba Uganda bonna musobola kwenenya bw'emiti. N'abaganda bonna osobola okufuuka Kyagulanyi.
buli omu ali wano abamu mutyatolya tekikwetagisa kwambala bya NUP wabala njagala kubasaba bwe muva wano mutandikiremu muvaayo ennaku 32 naye njagala okubasaba buli muntu ali wano buli lunaku ne bwekuba yesimeemu ng'okubira famire membayo tutuuka ku bantu wano naye abantu bangi mu byalo bekkatuukako wali abazeeyi abatajja mu baale waliwo n'abatya naye njagala okozesa essimu yo ya contribution gy'osobola okuba eggwanga lyo buli lunaku ne bwewaayo eddakiika emu yokka okubireyo omuntu omu omugambe naye munnange tubadde ne Kyagulanyi obumwenyonyole bwonna omugambe kati eno fayiti wakati wa Uganda enkadde ne Uganda empya eno fayiti wakati w'abantu abagala okusobola feedu naffe okwenunula era omugambe mu Uganda empya tugenda kufuna eddembe lyaffe obumwenyonyole bigenda okubeera mu Uganda empya akitegeere bulungi amanye nti muzi byakulonda Bobi Wine yekka wabula byakulonda Uganda empya buli lunaku bwekubayo essimu emu buli lunaku bwekubayo essimu emu tutagenda okulonda nga bakiri okubiddeo abantu 30 osobola okuba essimu 2 olunaku osobola okuba essimu 3 olunaku osobola n'okuba essimu 5 oba 10 olunaku naye kale mpoowa challenge essimu emu buli lunaku omekinga sure tolina omuntu gw'oyagala omuntu gw'omanyi poliisi tejja kulaba amagye tegajja kulaba bano bali mu old school bano bafala batambalinye kino muwulirize kino njagala tukikole nga bannayuganda eno mission njagala tukikole nga bannayuganda bagambye bano batono nnyo ate tebangi ate twabeetoloola bwemukola ekyo kati wano tenakubangalaga wano tuliwo abantu nga 3 kati singa buli muntu akuba essimu emu olunaku kitegeeza nti essimu 3 zezikubiddwa kitegeeza nti buli lunaku mu abantu ba wano nga mwemuguddeko tubatongeddeko abantu bameka 3 ogatege 3 ekiri wano ekyo 6 kati buli lunaku tukikole bwekityo abali Busoga mumpulidde abali Buganda mumpulidde abali Munkole mumpulidde abali Gulu mumpulidde tukole bwekityo mukwano gyange eyo sitayiro empya ey'okunoonya akalulu emakindasanga buli mwana ye Kyagulanyi amaliriza olukuŋŋaana lwe olusooka abadde ate alina okweyongerayo okugenda ku lukuŋŋaana olwokubiri nakutegeezezza nti nno Kasese eno abantu abasinga abawangaalira mu bibuga ab'emu byalo be basinga obungi kakati bw'amaliriza abawano ate abadde alina okunoonyaako ate abawangaalira mu bitundu eby'omu byalo nabo okusobola okuba nga abaliisa enjiri ey'enkyukakyuka naye ku kkubo nga Kyagulanyi afuluma venue wali nga tuzzeewokko emabega namungi w'omuntu Kyagulanyi gwasanze ng'afuluma ku venue abadde ayagala ate kusinga bali baabadde nabo ku venue ekyo nno kinzijjukiza ebigambo bya Kyagulanyi byayogedde bw'abadde akakwata omuzindaalo abategeezezza nti nno mmwe muli bangi abazze wano naye bannammwe bangi abatafunye mu kusa kutuukako wano enguudo zibemberedde wadde ng'ab'ebyokwerinda kibadde bagezaako okulemesa abantu bano okutambula okugoberera n'okusembera Kyagulanyi waali naye obungi bw'abantu abasigadde wabweru wa venue oyinza okugamba nti batuuse akaseera ng'ab'ebyokwerinda tebalina kyakukola era oyinza okugamba nti street zonna ezifuluma ekibuga ate Kasese zonna zijjudde abantu ab'ebyokwerinda basigala kutunula butunuzi nga tebalina kyannyo kye basobola kubakolera bano bonna tebavudde eri munda bano badde basigadde wabweru ndowooza balengera bano bonna badde basigadde wabweru bw'okompeyalinga bano abali ku nguudo kubanga jjukira ku nteekateeka za poliisi Kyagulanyi bw'afuluma abatambula naye baba blockinga ne basigala emabega kati bano bonna ate abasanze mu kkubo ate mu kkubo nga badde basobola okwaccessinga venue naye olw'ensonga nga tukozesezza kyeyagambye nti abamu baali babalemesa balemeddwa okuba nga batuuka ku venue kati ne bagamba nti oba omusajja tulemereddwa okumutusanga ku venue katumulinde ndaba waaba avaayo alina kuyita wano kakati ate poliisi ne bakana buto nakugobagana n'abantu bano obwedde bagoba beesenda webeetooloola
ate ne baddamu okuba nga batambulira ku mmotoka. Simanyi lwaki ab'e Kasese baagadde nnyo Kyagulanyi naye okusinziira ku ndaba y'ebifaananyi wakati mu b'ebyokwerinda babadde abangi ennyo obalaba nga babadde bafuba okulaba nga basembera Robert Kyagulanyi Ssentamu waali. Tetulabyewo sirabyeko kikuba kyankomerere naye sirabyeko ku musirikale akozesa muggo, sirabyeko ku mukka gubalagala unless nga eriiso lyange lyakiskipinze ab'ebyokwerinda badde bakozesa mimwa ate okusobola okugoba abantu bagamba nti musembere eyeeri osanga kyekibongedde okuba nga kibawaga okubeera nga abadduka bwe basembera. Abanaffe ekitongole kya poliisi ekyamawulire tukirabiddwako nga kigenda mu maaso okukola omulimu ogwakyo ogw'okulikoodinga wano nga Kyagulanyi bw'agenda mu maaso okuba nga ate atambula. Ndowooza sooka ompeeko ate akabadde mu tawuni okubanga abantu bandyetaaze okukawulirako nga bekabadde katambula ate paka Kyagulanyi abantu bamuwerekedde ne bamufulumya ekibuga Kasese. Abantu okusala bajje bagende ku venue deployment gye bataddewo tebakkiriza abantu bonna kusala. Okubiri abadde alina okulukuba mu bitundu eby'e Kalambi era nga Kalambi okuva mu tawuni y'e Kasese weetaaga essaawa 1:20 z'emayiro ze kilometers nga 5.8 Kyagulanyi z'abadde alina okutambulira okutuuka mu bitundu eby'e Kalambi. Wano nno agenza asiŋŋaana emmotoka z'abannaffe ab'ebyokwerinda nga zeesudde mu bitundu eby'enjawulo wadde nga zibadde tezirina kimunyega ng'aziyitako bulungi. Kakati ekkubo Robert Kyagulanyi Ssentamu lyakozesezza okutuuka mu bitundu eby'e Kalambi lyekkubo lyerimu lyokozesa ng'omusuubuzi oba akozesa wansi bw'oba nga oyagala kuba ng'okwatagana n'eggwanga erya Congo. Kyagulanyi ayaniriziddwa mu bungi mu bikatawuni ak'ebwera era nga bw'ova ebwera oba obulako akaseera katono nnyo okuba nga otuuka mu bitundu ate gy'abadde alina okuba olukuŋŋaana. Engeri ekkubo lino gye liri erikozesebwa engeri ekkubo lino gye liri nti ligatta eggwanga erya Uganda n'erya Congo. Amakubo gano gakozesebwa nnyo bannaffe abatambuza ebyamaguzi ate era nga n'agamotoka aganene gakozesa nnyo amakubo gano. Oyinza okugamba nti agamotoka aganene agakozesa ekkubo lino gakoze omulimu gw'amaanyi okwonoona ekkubo era oyinza okukikkiriza nti nno ebbanga Kyagulanyi lyamaze mu kkubo wadde ng'awamu abadde asisinkana abawagizi be n'awalirizibwa okuyimirizibwamu naye n'obubi bw'ekkubo mu bitundu ebimu bwongedde ku budde Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde alina okuba ng'akozesa okutuuka w'abadde alina okutuuka. Kyagulanyi olukuŋŋaana alukubye ku Kalambi grounds era ng'eno esangibwa mu Mpondwe Lubiriha Town Council nga kino kiri Bwera mu district ey'e Kasese era ne wano oyinza okukikkiriza nti n'abantu b'e Kasese Kyagulanyi baamwagadde ne basukka kubanga era ne wano akatawuni k'ebwera bw'akayingiddemu namungi w'omuntu yamwaniriza ab'ebyokwerinda nabo batabiddwako ng'abantu batunuulire nga tebalina kyamaanyi kye bayinza kubakolako paka Kyagulanyi bw'agenze ate n'atuuka ku venue wabadde alina okuba ng'akuba olukuŋŋaana era bw'atyo nabo n'abaliisa enjiri ey'enkyukakyuka nga bw'abadde yagitegese. Buli mwaka gumu abantu b'ebwera jagande kino mukimanye nti every year buli mwaka gumu sente ze batuloozaako omusomo timu ya Museveni batubbako 10 trillion shillings. Ulira bulungi sigambye 10 million sigambye 10 billion bambye 10 trillion kati ukankimenyemu mu billion emu mulimu miliyoni 10
mu triliyoni emu mulimu biliyoni 100 kati tebatubako triliyoni emu batubako triliyoni 10 etegeeza buli mwaka batubako biliyoni 1,000 kitegeeza mu myaka 5 Museveni gyamalako batubako 50 triliyoni banange kambabulireko bwebuuza lwaki enguudo zaffe mbi road network ya Uganda yonna tulina kilomita 360 ejja road network y'eggwanga ne bw'obanga obalinde ku ssente ze bakolerako enguudo ng'ate bazibba bazongeramu ne bazitumiza nyingi 30 trillion zokka zimala okukola enguudo zonna eziri mu Uganda. Sente ze baba mu myaka 3 zisobola okumala enguudo zonna mu Uganda ng'otandikire ku luno olw'ebwera n'ogenda ne waffe Gomba n'ogenda ne Busoga n'ogenda ne Karamoja enguudo zonna. Oyinza okugamba nti nno eyo lwe lubadde olugendo lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero akubye enkuŋŋaana 2 olukuŋŋaana olusoose lwakubye mu town ate lwakubye mu town ey'e Kasese ate bw'ati n'olusembyeyo lwakubye mu bitundu eby'e Lubiriha ku Kalambi grounds eyo nno ze enkuŋŋaana 2 Kyagulanyi zaakubye. Bw'otunuulira enkuŋŋaana zino nga bwe zitambudde olunaku olwaleero nze ndowooza nti mu kalulu nga kano akakuŋŋaanya abantu abangi ab'ebyokwerinda tubeetaaga kubanga balina okukuuma abantu n'ebyabwe ssaako n'obulamu bwabwe. Naye ekisinga okutabula akalulu kano beba ebyokwerinda okukozesa amaanyi agasukkiridde. Olunaku olwaleero tulabye campaign akyenoza n'olukuŋŋaana olusembeyo lwe lusinzeemu abantu. Lwakwali kati banoza bonna bakkiriziddwa okuyingira. Naye bw'otunuulira enkuŋŋaana Kyagulanyi zaakubye abantu basisinkanye mu makubo oyinza okukkiriza nti n'abantu b'e Kasese babadde bangi. Babaddewo mu bungi. N'ab'ebyokwerinda babaddewo mu bungi era nga bakola omulimu gwabwe. Abantu babeera abangi babeetaaga okulambikibwa. Muyite wano temuyitawo. Abantu basobola okubuukirabuukira mu kkubo oli n'agwa wansi emmotoka n'emulinnya. Twetaaga ab'ebyokwerinda okulambika abantu. Naye amaanyi nze ndabye ng'olunaku olw'abasirikale babaddewo naye tebakozesezza maanyi. Era oyinza okukkiriziganya nange nti abantu bano w'otabateekako maanyi ate tufiirwa bitono w'okompeyalinga ne bye tufiirwa ng'abantu bakozeseddwa amaanyi. Lwaki? Nti bw'okozesa amaanyi wabaawo abadduka. Mu badduka mubaamu abeekoona okukkakkana ng'oli agudde, ng'oli emmotoka emukoonye, omusirikale mu kukozesa amaanyi akubye omuntu omuggo, tugenda okumaliza nga tufunye ebifaananyi ebireetera abantu ebiseera ebimu okutandika okudawutinga biki ebiyinza okuva mu kalulu bwe tuba nga tetunnakagendamu naye nga tutandise okufulumya ebifaananyi ebifaanaganako bwe biti. So Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'alabise olunaku olwaleero mu kunoonya akalulu. Olunaku olw'enkya agenda kanoonyezaawa size nakyo naye kale tujja bba tubabuulira ate olunaku olw'enkya wajja agenda okuba nga anoonyeza akalulu. Sofa bw'otunuulira ebitundu okuleka olunaku olwasooka Kyagulanyi yalina okuba nga ate akuba enkuŋŋaana mu bifo ebibiri n'alemererwa. Olwali lwakubiri olunaku olwokusatu bwe yagenda ekyenjojo n'ekyegeegwa yinza okugamba abantu bamwaniriza. Olunaku lwe gyabadde bundi bujjo nawa era abantu babaddewo nga bamwaniriza nawa n'entoloko ntoloko ne bundi bujjo era nayo babaddeyo mu bungi bwamwaniriza ne wana e Kasese. So bwe twongera okutunuulira ebitundu kano njagala kabalekera bulekezi. Kasese as a must olina okubaako lisiti kw'omuteeka ku bantu abawagidde Robert Kyagulanyi Ssentamu mu trail eno. Luli tubadde tulina Arua nga tulina Luweero tubadde tulina Iganga nga tulina Mbalala ebifo byo baba bingi. Kakati okwo tugasseeko ne Kasese. Eno siggwadde lira ontegedde bulungi. So oyinza okukkiriza nti nno ne bannaffe ab'e Kasese beegasse ku lisiti y'ebitundu Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ayaniriziddwa mu bungi ku makubo saako
ate ne mu bisaawe yonna gy'agenze ng'anoonya akalulu. Olunaku olw'enkya Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu ke agenda kanoonyeza mu bitundu eby'Ekitagwenda, Kamwenge ne Ibanda. Eyo gy'agenda kubanga agenda kwenyigamukko ate mu Ankole sub-region. So agenda kuba Kitagwenda, Kamwenge ne Ibanda gy'agenda okuba ng'anoonyeza akalulu ate amaliriza okuba nga ate akomawo. Ndowooza era wiiki ejja kutandika ku Muzimu ku division. Agenda Lubaga oba Makindi, one of the two. Asooka Namuŋŋoona gy'agenda okuba nga ate akuba olukuŋŋaana mu bitundu ebyeyo. So eyaleero bwetyo bwebadde, abantu b'e Kasese babadde so positive ate nga bamalirivu ate ku nsonga eno ey'enkyukakyuka. Ndowooza tunaasisinkana olunaku lw'enkya bannaye. Ey'ebyokwerinda bali mu kusalako ababoodaboda, naye abantu abo ababoodaboda tebazze ku winning party. Nkiddamu, abantu abo ababoodaboda tebazze mu mmisa, bazze ku political rally. Naye lwaki oba obakubamu omukka ogubalagala ate nga bali mu kudda waka? Ebyo nno bye tuvumirira nesse kuvumirira yenna kulwa ggwanga lyange Uganda ne kulwa bannange abyebe. Ffe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neeti mu buli sayizi, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 0701 77 59 71 oba otusange e Kasubi ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort.